Tukwaniriza eno ya ripota y'embeera y'obudde okuva mu Unima nze Annent Nakibwge. Obudde bubadde bwakasana akaaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga ekiddedde awamu n'enkuba y'ebiwugiro mu bitundu eby'obukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Wera ku kifaananyi kya Ssemugenzi ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa tulaba ng'empewo ez'omukalwe zikungunta okuva ku ddungu Sahara okudda mu ggwanga lyaffe ng'ekyo kireeteddewo embeera y'obudde ey'omusana ogwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu ebiri mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe so nga ate ebitundu ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyebimu ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe nga kw'otadde n'ennyanja Nalubaale ebitundu by'eggwanga ebisinga tusuubirayo akasana okwaka nga bwe kakubakubamu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku Celsius 28 mu kibuga kyattu Kampala, Masaka n'Embarara so nga ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 24. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddeyo temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29 n'okutuuka ku Celsius 32. Onootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja nga e Mombasa omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu n'okwememula e Dubai temperature okutuuka ku Celsius 26 teyo Paris, London ne Kigali enkuba esuubirwa okutonnya ne temperature okutuuka ku Celsius 28 e Kigali. Webale kubeera naffe akaseera kano tulindire ate enkya akadde ke kamu ze Annent Nakibwge.